87 katonyeze 5 Star FM. Oliko Star FM 87 katonyeze 5 96 katonyeze 9 emunyenye yeggwanga. Program code YAMAKA omulongo babiri Sara gemanya gange. Mwasuze mutya abawuliriza abanga abalungi. Mwasuze mutya mikwano. Obulamu buli butya baana ba maama baana ba taata. Tuludde okuwuliziganya. Muli mutya abaana bange bali batya. Akayimba ako tuyina ebbanja ke kagudo programu yaffe eno nga kakwebuulirirako. Okawuliriza ebigambo byako n'owulira eddekende mu mutima gwe katanyumira n'owooza oluyimba olwo mulongo alukuba nnyo. Kebera omutima gwo. Kebera omutima gwo. Owulira ebigambo ebiri mu luyimba ompa ensonga 2 lwaki lukutama. Gwe mpayo ensonga 2 lwaki oluyimba lwa Katonda olwo lukutama. Bwe nkuba ennyingi ezitafaanagana n'ofunamu ki nga temuli kyakuyiga. Wadde ogabira abantu, wadde okola ki nga toyina kwagalana, nga toyina kwagala byonna oba omala biseera. Ate nga kituufu, you can't pretend nti olina okwagala nga ne neighbor wo tomwagaliza. Toyina bw'otugamba nti olina okwagala ng'owalana n'abantu abatalina kye bakukoze. Toyina bw'ogamba nti olina okwagala nga n'okukulaakulana kw'omuntu omulala kukwasa obujja. Lwaki ngenda ewala okwebonyaabonya n'amabaluwa ng'ennyimba omuli obubaka mwe muyina okusumululibwa muziisaako buyisa maaso? Lwaki nnonooza ebirala ebiwanvu nga waliwo ekyokumpi ky'oyina okutunuulira obeere bulungi? Toyina kwagala. Mutima gwo Katonda tagenda guyingiramu. Teguyina love. Tegushayalinga. Guyina obujja. Guyina ensaalwa. Gulimu obukodo. Guli awo gutugubadde gujula kwabika bwabisi. Wabula naawe otaddeko mb'olinde mulongo. Nze tonninda ng'olina omutima ogwo. Nze toli mukwano gwange nvaako. Nze sikolagana n'abantu balina ekyo ekitima ng'ekyo ekiki ekipretendinga. Kyekitima ekiki ekibuzizzaako banneiba emirembe. Ekitima ekiki ekyogerera abaana b'abanna abali mu holiday bakuze nno kati babalinde kufuna mbuto. Biki. Nze ogwo ogutima gwo tompuliriza era toyogeranga mu bantu mbuno njagala nnyo. Njagala okyuse okole bye ŋŋamba olwo tulyoke twagalane. Tolina ebbanja ffenna lyakwagalana. Kyekirabo Katonda kyawaffe abantu. Okwagalana kyokka kyekitugatta. Kyekiraga nti Katonda ng'akola mu ffe. Ne bw'onaagenda mu muzikiti, ne bw'onaagenda ewa sheehi, ne bw'otaave ku online za gospel, ne bw'onaakuba ennyimba za gospel, ng'omutima gwo tegwogera ebyo, nze osobola okumbuzaabuza, naye Katonda ali mu ggulu tosobola mubuzaabuza. Ffe tujja kugamba omukazi oyo mulokole naye Katonda nga tamuwa, kubanga obulokole bwe Katonda abulaba tebuli riyo. Omusajja oyo musiraamu buli swala omulaba atekako entalabuusa asiiba Katonda nga tamuwa, Allah nga tamwanukudde. Kuba Allah amulaba obusiraamu bwe bw'amenkwetu bwakutunulako obutunuzi naye nniya ye omutima gwe munda tegukola ebyo. Bana ng'omukazi oyo ng'ali mu Mothers Union naye asobedde abaana be tebafumbirwa omusajja kyokka ng'ate yes ali mu Mothers Union naye omutima gwe teguli mu Mothers Union. Alimu just makweka nsaamu. Naye omutima gwe kye gwogera kirala. Katonda ensonga lwaki tamwanukudde. Bambi omukazi oyo musevensidde. Bannange ku lw'omukaaga tayinza wadde okwoza engoye. Yagamba olwo lwa Sabbaato lwa Katonda. Naye bambi omukazi abonaaboneraawo. Abonaabona kubanga ebyo abiraga ffe naye Katonda amulaba. Kyekiringa n'oyo ayina sappule, ayina omudaali, ayina gundi eno bagiyitangani ya sayidi ebbiri. Maama njerabidde. Ayina buli kimu kyonna mu bulago omulimu ebintu biyitirivu nnyo bijula na kwezinga byerange bimutuge.
naye Katonda tamwanukula kubanga abiteeredde muffe ekiri mu mutima gwe si kye kigamba. Sapule muzambulemu, muli bakafiiri mulimba ensi eno. Mutima gwo gw'oba owa Katonda ogusumulule gube free. Don't pretend. Oli musanyufu balage nti oli musanyufu. Onyiize balage nti onyiize. Ate okunyiiga kwa Katonda kuba naye yanyiiga n'akanyuga byonna abaali batundira mu yeekaalu ye. Naye okunyiiga n'oyisaawo sitaani y'aba akufuga. Nyiiga kati ku ssaawa zino 6:7 obiveeko oba onyiiza okunyiiga okwa Katonda. Naye onyige leero n'enkya ne luli. Mama nnyabo olwo oli mu kunyiigako okwa sitaani ffe tuveeko. Owooza mulongo naye anyiiga nze ndeka. Temungatta mu bintu byammwe. Nze temungatta mu bintu byammwe kuba nnyina n'ebintawaanya. Kuba kaakati Abafghanistan baatuuse. Ate batugambye Abafghanistan abazze eggulo nti basajja bokka. Batuukidde eno mu Kisenyi. Kyokka bagambye mbu ate abasajja abo mbu ate ennyonyi eyasoose okutuuka mbu ate ewaabwe babadde basinga obugagga. Bu baana baba masheehi simanya biki bonna basajja kuva ku myaka 35 okweyongera waggulu. Kyokka ate manager nsobedde agamba mbu nze nnyina okugendayo okulaba oba bali safe oba baba welcomeize bulungi. I'm like telling my manager naye manager nsindika otya mwamba Abafghanistan kati bwe bandaba obulala. Kuba kati mugamba suri bwe kinaamunyiiza yagamba nedda gw'olina okusooka ogendayo olaba oba bambi bali safe oba bafunye we basaalira oba basuze bulungi. Kati Omufghanistan bw'agamba mbu nnaagenda kuntwala kati nze Ntoni namugamba atya. Era nze namugambye eza assignment aziwa abantu abalala aziwe bali basaala makulu aba ne bwe babatwala bo tebalina nnyo kye baluuzinga. Annanke byonna bimazeeko emirembe tuyajjiddwa ate tokyali ku ebyo ate ne bino ebya peeni nabyo ne bijja. Bannange n'ogamba tuli ku kikyo. Uganda eragawa sifa abatalina bye tukola. Muri nosensi yenna tujja mugendamu. Kati nze nasazeewo bwe nva ku mpewo 7 sinza kujeemera bakama bange. Ngende ndaba Abafghanistan bwe baba bayagala okumperekerako mwe ba Amina ekireka. Abane yabali aido. Mujje tulabe bambi tubafunire we basula tubayambe kuba nabo bali tuyamba. You never know nga naffe tulina obuzibu. Era abasajja babadde beesunze embunne ennyonyi ezaze zirimu abaami n'abakyala wa byenjogera mbikakasa ennyonyi eyatuuse eggulo y'abaami bokka only men. Saala waabwe it will end in tears. Nsaba okubeebaza mwenna abankwatirako ku lunaku olwa Thursday oba olunaku olwokuna ku bbaluwa gye nabasuulako obusuuzi nange nnakooyo okubalaalika. Kyonna Katonda ky'aba tusobozesezza kye tuba tweyanza. Ndi munakuwavu obbategeeza nti obujjanjabi bw'omwana oyo bwatwandika okuva ku lwokuna lwennyini, olwokutaano, olw'omukaaga Sande, leero Mande, naye talina njawulo yonna. Lumba olumukuba ekiro lujja n'olumukuba emisana nalwo lukyajja. Siina nsonga lwaki mbalimba bantu bange nti waliwo enjawulo. Neebaza Mukama atuyisizza mu wiiki eyo ewedde kubanga wiiki eyo nali nja byogera Friday naye ne sikola nga I was expecting Minister of Education okujja mu time. Naye neebaza Mukama wiiki eyo neeri mubaddemu amabaluwa amazito agali strong nga mutuufu ebbaluwa tesaana na kuwerekera bbaluwa ginne waayo nga tusaana mu break. Mmwe temulowooza nti ebbaluwa tusoma busomi n'ensoma eno bwe biyitirira nga bingi okkakkana bonna tetubasaliddeewo butuufu. Saagala muntu kugamba kale nawandiikira ki naswala naye saayambibwa. Ekyo sikyagalira ddala. N'olwekyo y'ensonga lwaki nzikakkanamu nga peesi kwentambulira nange ndaba ensuseeko. Neebaza mwenna abannyambye okuva ku bbaluwa za wiiki eri
neza last week. Mwebale nnyo mwebalire ddala abasigadde ba counselinga, abasigadde ba mbudabuda, abatambudde ne mugenda mu areas ezimu, abatuwadde obuyambi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Saba okubategeeza ensonga ezimu ze najja ku mpewo zitambulira ddala bulungi. Saba okubategeeza nti abantu bonna tewali yankaluubiridde era bonna tusuubira birungi byereere. Saba okubategeeza nti abantu baagala okukomawo wano okubeebaza. Nze kennyini nze ŋŋamba nti tulindeko tusooke tuyambe bannaffe abalala. Mwenna nja kubayita omulundi gumu buli omu atandika okwebaza. Saba obategeeza nti tewali nnyo kyeraliikiriza. Omwana ono yayingidde yatannaba kutereeramu wadde naye tekinswaza kukibagamba. Mmwe muli baganda bange. Nze bannange omuwuliriza wange mugamba ekituufu. Naye nansalira ku magezi. Wennemereddwa. I don't have any reason why I lied to you. Tannaba ku mwana ono kuba na njawulo. Eggulo kyambye ne yeeruma n'amannyo ne mujja n'omusaayi mu kamwa. Naye katulabe. Olumbe terugenderawo. Tetunnatuuka ku kinyusi. Tetunnalaba olumbe lw'abantu ba mirundi ebiri. Maama alese ebyokkola n'adda ku mwana. Taata obusungu abutadde ku mwana. Ne weebuuza taata ekyamugobesa mukazi we kyo kyali ki? N'ogoba mukazi w'omukulu awatali musango kuba omugole afumbiddwa mwannyina. Olabira ddala nga n'omukazi oli yajajingibwa bulala. Waliwo abampeereza mesegi mulongo kale oyo kojja ne mukazi we oba bali babalaba ki? Basobola okubeerawo ne batabaawo na kye balaba. Omu n'agamba kale n'asigula mukoddomi we, muka mukoddomi we, kale n'owuwe bali musigula. Bali bonna beesigula ate ne beewasiriza ddala. Mwe abaali balowooza mbuno it will end in tears, tekya endinga in tears between kojja and maama. N'olwekyo byonna Katonda yasinga okumanya. Naye nsaba n'okubuulirirako ku bataata baffe abaami. Abasajja leero buno obubaka bwammwe. Si kirungi musajja kuwasa mukazi mukadde bwe benkana myaka oba amusinga kwegamba ate ne yolaavu tetegeerekeka. Ono anyumya lutalo lwa Museveni n'oli anyumya lw'abakomboozi kwegamba ne mubeera ewaka nga mulinga abali mu kusoma ebyafaayo. Ate ffe abakazi tukaddiwa mangu kwegamba ate omukazi nakaddiwako n'ogamba kyo kiki kino kye naggye Kabaale Bugonzi. Ate era omukyala omuto yasanyusa. Nange sibawagira kuwasa bakyala bakadde. Naye ate mwegerere emyaka gye muwasa. Waliwo enjawulo y'obuto n'obuto obususse okusinziira ku myaka gyo. Omwana ow'emyaka 18 amateeka g'e Uganda gamukkiriza okufumbirwa 21. Naye ate bw'afumbirwa ow'emyaka 6, gw'olowooza abaana abalenzi abajja ewaka wano mu luggya lwa kitaabwe bagenda mutwala ng'ani? Bagenda mulaba batya? Ekitiibwa kye bagenda okumuwa kigenda kukomawa? Reasoning y'omwana ono eri etya? Omwana ono bw'alaba bano batabani be ewaka abalabanga baani? Ebintu ebyo mubitunulemu. Mwe bataata ne muleeta obuwala obuto ewaka, batabani bammwe mubasuubira kukola ki? Bwenkana n'abaana bammwe? Bwemoolanga bawala bammwe? Buyina endowooza ento ng'era bawala bammwe? Kyokka ggwe omusuubira abeere understanding kuba wamuwasa. Gwe nga tewasobola kuba understanding kunoonya wa myaka 3. Bw'aba wa myaka 5, omuwala ow'emyaka 3 aba muto nnyo. Era tutegeera nti wawasizza omukyala omuto. Bw'aba wa myaka 6 olina ensonga lwaki oyagala okuwasa. Wasa 3 era tujja kulaba nti yaleese ekito, yaleese embooko wadde waana. Obuto bwe bulabikira mu myaka gyo. Toyinza kuba 50 and above n'oleeta omwana wa myaka 2. Omwana ono ajja kukemebwa. Ajja kufuna ab'emyaka gye ku kyalo kuno. Abaleetawo amanda, abaleetawo enva tagenda bataliza kuba gye emyaka gye. Waliwo ekiseera ng'omubiri gw'omwana gulina bye gumiisinga eby'emyaka gye. Kati gw'ogenda mugamba ki? Ojja kumbuuza lwaki omwana afumbiddwa. Omwana ono muto asobola okubuzaabuzibwa.
Omwana ono ayinza okuba nga teyeesaliddeewo ng'abazadde be bamufoosinze. Omwana ono ayinza okuba ng'olina by'omulimbisizza oba ssente oba mmotoka oba kiki. Omwana ow'emyaka egyo gwe wadde olaba asussizza 18 okutegeera kwe era kuba kuto, ensonga lwaki I will always okuvumirira early marriage. Ndiyimirira ne nvumirira okufumbirwa nga mukyali. Mwe abaana bange abato abawuliriza sinnaba kubawa musomo gw'abaana, naye nze I rather kubuulirira than okusoma ebbaluwa. Baga mpulira eddembe nga nkubuulirira kubanga ffe tuyinza okuba nga tetwabuulirirwa kimala. Olwaleero by'oli mu kweyisa wakati w'emyaka 18, 19, 20, 21 bye bigenda okuditamininga obulamu bwo obw'omu maaso. Bw'oba oli mu kuzannyira mu yo teens mu myaka gyo 16, 17, 18, 19, 20, manya toyina myaka 35 egy'emirembe. Ogenda kuba n'emyaka 35 egya siriimu, egy'obwana omukaaga obutaliiko taata, egy'okuba nti wakyayiwa bazadde bo kubanga wagaana obbawuliriza. Emyaka gye egyana ojja kuba ozunga nga toyina nawe otuula kubanga emyaka gye egy'obuto gy'olimu kati wagaana ogikozesa ekituufu. Mbiddemu. Omwana wange awuliriza rediyo emyaka gyo gino egya 17, 18, 19, 20, 21 gikozesa ekituufu. Emyaka gye egyana 45 5 gijja kuba mirungi. Emyaka gyo gino bw'ogizannyiramu weesimira ntaana ku myaka 35 ojja kutuuka okubyejjusa nga tokyayina kyozza. Gwe omulenzi aŋŋamba mbu togenda kufuna lubuto bw'ozannyira mu buvubuka bwo ye musajja ow'emyaka 5 akyasula mu luggya lwa kitaawe. Ye muvubuka ow'emyaka 4 ng'akyasula mu ddiiro lya sisita we. Kati gwe lowooza nnyo mbu kasita nze sigenda kufuna mbuto mulongo abuulirira bawala bokka. Okufa oli kuyita okwebaka. Kola ekituufu ky'olina okukola abakubuulirira n'abakugamba. Tolowooza nti ffenna tetutegeera. Maama we akugamba vva ku muvi, mulongo agamba vva ku muvi, bannayiba bagamba siba empale enywere toleka pantisi wabweru, ne mulongo kyagamba, ne maama kyagamba. Ffenna tuli basiru, ffenna tuli balalu, kagimu gwe ategeera. Ffenna tetumanyi swaga. Oyo mulongo tamanyi swaga, wezambu empale tenyirebedde, ne maama talina swaga, wezambu ne neighbor maama. Ffenna ne batisha tetutegeera. Mwana wange Buluhani gwe ategeera wekka. Omwana yenna yakyawa okubuulirirwa, yakyawa n'okumanya. Omwana yenna atawulira muzadde we kyamugamba tagenda kufuna mikisa mu nsi eno. Emikisa gyaffe n'okubeera obulungi bazadde baffe be basooka otublessinga. Bw'onaamukaabya amaziga naawe ojja gakaaba inshallah. Bw'onaamuwa essanyu ajja kugamba mwana wange Merida obeere bulungi n'abaana bo bonna. Omuzadde bw'akuta aba akutadde. Era omuzadde bw'asumulula Katonda ayongerezaako bwongereza. N'olwekyo omwana wange weebeereremu. Bye tusomesa tetugenda kukoowa. Nawe bw'oba obitwala nawe tokoowa. Kikole ku lwa mulongo, kikole ku lwa maama, kikole ku lw'omuntu yenna. Kale eyo ne tuvaayo ku lunaku olwokuna. Ku lunaku olwokutaano ne tutalabikako olw'okuba twali tusuubira nti ku ssaawa 5:05 ebigezo bigenda okuba nga biteereddwa. Naye olunaku olwo twalukozesa bulungi, titwalambuliramu abalwadde 11 ate bonna nga bali bulungi. Bannaye Mukama oba leero ampadde ki? Naye mumanyi ekyama ekirala ekiriwo. Tuddemu tusome Yezu omuto. Munnyambe tuddemu tusome Yezu omuto. Tomuddemuko. Katonda waali okutwanukula. Atulinda bulinzi tujjukire nti waali. Ennaku zino n'owulira ng'olina kasanyu, ng'olina kamwenyumwenyu, ekooti y'amaka n'owulira ng'etakutamye nnyo, ate nga luli wali owuliramu eri wiiki ng'eringa ekutamye nnyo, naza Katonda alina challenges zaatuteerawo ate n'amala nabagamba oyo talina kufulu gye yateeka ku nsi kuno etalina kisumuluzo. Gwe buli mbeera gy'oyitamu mujjukire omanye nti Katonda wange yalina okuntaasa, ajja kutaasiza ddala.
ataasizza bangi, gwe lwaki takutaasa? Buli mbeera gy'oyitamu n'olaba nga akomye, bangi abayitako mu mbeera eyo baayitawo batya? Muganda wange tolowooza nti eyo embeera gy'olimu mbu nno gw'osoosa ogiyitamu. Abantu baayitaayita dda mu mbeera eyo, naye buuza baayitawo batya? Nolwekyo ssaba Katonda akuluŋŋamya akuwa amagezi n'obuvumu, naawe oyite mu mbeera eyo ogifuule lugero. Awo ne tutambulawo ne tuyita mu balwadde ba wiikendi ne tuba nga twabayiseemu bulungi, ne baba nga bali bulungi nga baabatumidde, era nno mbabuulire n'okusiibulwa ne kuba nga weekuli. Kale twebaze Katonda, ekitiibwa n'ettendo byonna bye tukola yatubulesinga, yatutambulirako, yatuwa amaanyi ago era yatuluŋŋamya. Omukama mulungi ekiseera kyonna Omukama mulungi era z'embeera ze weewaawo. Star FM ye radio gy'owuliriza, program kooti yamaka, omulongo babiri Sara ge mannya gange. Mukyala Proscovia Nayigaga nkweyanza nnyo, Margaret Nakasi ne nkweyanza, Kiseka John, Pauline Nakanwaji, Birawa Gloria, Maria Anni Namaganda, Zainabu Nanyonjo, Violet Bamu, Godfrey Kasumba, Doreen Nakawoya, Madina Nakajubi, Grace Namayanja, Majida Nangobi, Doreen Namakula, Esther Brenda Namutebi, Nandiose Juliet, James Mubiru, Rashida Namutebi, Regan Mawanda, Hamza Mulika, Nabayunga Prosi, ne tweyanza Naseje Salma, ne tweyanza Mutoni Nadia, Yawe Ronaldi, Ernest Gayi, tweyanza nnyo, tweyanziza nnyo Nabwami Winnie, Chap Africa Limited mwebale nnyo, Redco webale nnyo, Redco Interactive tweyanziza nnyo, tweyanzege Kauma Edward 2015 webale nnyo, Mama Shanit tweyanziza nnyo, tweyanzege Juliet tweyanziza, Nasiwa Ebulenga, Naabagereka Mariamu, Ebombo ne Jovia Nasozi tweyanziza nnyo, tweyanzege. Star FM ye radio gy'owuliriza, program kooti yamaka, omulongo babiri Sara ge mannya gange. Akayimba omuzadde Katonda wa wano ku nsi kankomewo. 87.5 Star FM. Yasiba yasumulula byonna, n'owowa ekitalo ye yatesobeewo. Bannyimbo banjogera. Oli ku Star FM 87.5 96.9 emnyenya y'eggwanga, program kooti yamaka, omulongo babiri Sara ge mannya gange, omuzadde Katonda wa wano ku nsi Kasulva Kyagulanyi. Abaana mwenna kansuubire nti mukawuliriza bulungi. Bwe tuva awo tudda ku bbaluwa gye twabadde nayo ku Friday ku ssaawa 2 ku live stream, naye nasese abaana bange balalu, nasekedde ku live stream nempulira nga nkooye, nenkoowa nno nenkoowa. Twabaddeko ssaawa 2 naye twatandise bukyali emu kitundu ne tunyumyamu paka program lwe yatandise. Programu eyo neeragibwa ku Star TV ku ssaawa 4 ez'ekiro era neddibwamu ku Saturday ku Sunday ku ssaawa 6 ez'omutuntu. N'olwekyo nsaba omuwuliriza wange yenna owa radio ataasobodde kulaba programu eyo, bambi nsaba oŋŋendereko ku YouTube, ojja kuba ng'ogisangayo. Enamba y'essimu y'omukyalo oyo gye twawandise ku screen yabadde esobyemu, naye mu komenti ezisooka mulimu ennamba ye entuufu, mutuyambeko. Buli alaba programu eyo, mukyala yazaala abaana bagongoba, bafa,
engeri gye bafaamu tetegeerekeka tumuyambeko ffenna ng'abazadde tumanyi kye tuyita okuzaalira obwereere tumanyi kye tuyita okutunula ku baana bo nga bafa balwala ebitategeerekeka embeera gy'ayitamu mbi nnyo nsaba ogende ku YouTube gw'ataalabye TV osobola okulaba era osobola okumuyambako nkwegayiridde nnyo bambi nnyo ate ggwe atafuddeeyo oba omulabye oba tomulabye naye nga wandyetaaze okumuyambako weebale nnyo wamma weebalire ddala waliwo abagamba nze mulongo bw'aba agambye ffe tuyamba buyambi waliwo n'agamba kangende mulabeko n'alaba kye nnaamuwaayo mwebale saba obategeeza nti omukyala yalabikiddwa ku TV essimu ye entuufu eri 0755 21 23 77 bw'oba olinawo ku buyambi bw'osobola omuweereza nkwegayiridde nnyo muyambeko okuva ku kyokulya obujjanjabi n'embeera nga bwe twagirabye essimu ye eri 0755 21 23 77 osobole okumuyambako neeyanziza abaamukubiddeko abaamubuzeebuze abaamuyambyeko omukama katonda abaddizeewo ndi mwetegefu okuyamba abawuliriza bange bonna abali mu kitabo saba okubategeeza nti wiiki eno temumpeereza mesegi yonna ey'ekizibu wadde nali mbagambye mumpeereze mesegi nnyingi ddala ekizibu kyo bwe kiba kikutawaanya nyigiriza okuba essimu paka lw'enaayitamu naye mesegi zonna ngenda zisiimuula kubanga essimu egenda kufurizinga mesegi zo ezijja leero zonna nsazeewo nzisiimuule nezigenda okuyingira enkya nezigenda zonna kujjako ze najjeeko zennyina naye ziyingira zonna zigenda kudiriitingibwa budiriitingibwa kubanga mesegi zensusseeko obungi essimu tesobola kuziwanirira kale nsaba ggwe eyandyetaaze okumpeereza mesegi nkubira bukubizi nja kuba njogera naawe essimu yange eri 0752 10 11 13 ne 0776 10 11 15 olw'embeera ya transport nti mungi nsaba okutegeeza ab'e Masaka Sembabule Mbalala n'ebitundu ebyo Kasensero n'ebiriraanyeewo nakyokka ya Masaka tugikiriza okubuukinga kunaaba Mabala Nkala ku mitwalo 5 nakyokka ya Masaka ebuukinga bazannya n'akwagala ku mitwalo 10 era nakyokka ya ebuukinga Kasana ku mutwalo 1 tegeeza bannayuganda ffenna tugenda kufuna kasana ku lwokutaano luno tugenda kufuna kasana wa mutwalo 1 kasana bamuteeka mu bizigo kasana kabereberye enjuba nga yakavaayo ogende okole saba okutegeeza bannayuganda tuyina ebizigo ebya Aira Petroleum Jerry mujje mutuguleko ebizigo ebyo ffenna tuyina ebizigo bye twesiiga ebirala naye bw'oba otabula mu bizigo bino ebya Aira Petroleum Jerry n'abaana bange badda ku ssomero by'ebizigo bye muba mubagulira saba obategeeza nti Aira akatono kati ka 3,000 z'oba ojja nazo Aira addako wa 4,000 z'oba ojja nazo Aira Petroleum Jerry addako wa nusu 65 ffenna tumanyi nti ebintu byalinnyeemu y'ensonga lwaki bongeddemu nusu 5 akatono ka 3,000 addako wa 10,000 addako wa 65 omunene ddala tubeeyanziza nnyo ntegeeza ffenna abawuliriza ba mulongo nti Mabala n'Enkala atundibwa Lwakutaano ku makya ne Kasana Lwakutaano akaaba akolamu kuzannya n'akwagala mugira mu bookinga mugira mugumiikiriza waliwo omu oweewala alina product gy'atannaba kuleeta gye tulinda Mabala atuuse era nga tumuta Lwakutaano ne Kasana atuuse era nga ateebwa Lwakutaano ate abuukinga okeerako nnyo eyabuukinga ne bw'ojja wakati w'essaawa 5 n'omukaaga ojja kuba ng'ofuna ekibuuzo kyonna ky'otamanyi ku Mabala oba Nkala kuba ewakaliga oyogere ne Mama Sudaisi oba oyogere ne Hadija oba oyogere ne Mama Nanse bajja kunnyonnyola Zuura Nakitende yagambye ayagala mulonda kuba class monitor
Webale kuwuliriza, webale kubeera ku YouTube, webale kwagala mulongo. Santos 245 nkwagala nnyo, Winnie Nabukenya ne nkwagala nnyo. Mukyala Nakibuuka Nusula bangi si banno, webale kuwuliriza, nkwagala nnyo mukwano, kansubire nti nno oli bulungi. Era ensonga nnyingi ez'okwogerako. Tulyoke tugende mu SMS ne mu bbaluwa. Ensonga eddako. Nfunye okwemulugunya ku bantu ba mobile money abamu, ti abantu agenda n'amugamba ti ngenda kuweereza mulongo ssente, n'amugamba zigenze nga tezigenze. Omuntu n'ambuuza erinnya lye nga sirirabangako, nga te ne wasindikidde n'erinnya lyawo tetulifunye. Siina control mu ekyo, naye nsaba omuntu yenna atasobola kuweerereza ku ssimu yo okusinga ssente obutazifuna ate ng'omanyi ozituwadde, zireke. Bw'olifuna omuntu gwe weesiga, olimanya ti ndiwaayo mu kiseera nga kituuse. Nkweyanza mu mutima mulungi, naye okusinga ffenna okufiirwa, ssente ziyambiseemu abakuli okumpi, Mukama ajja tugabirira mpola mpola. Oba singa olina omuntu gwe weesiga owa mobile money, w'oba olaga abajja ziweereza bulungi, naye nga complain ye yeesusse. Saba okweyanza mukyala Nayiga Rose ng'alinda ejje. Webale kuwuliriza maama, kansubire nti oli bulungi. Mukyala Nayiga Jane Rose ng'olinda ejje, webale kuwuliriza, kansubire nti nno oli bulungi. Nsaba okutegeeza omuntu yenna ne bw'oba toyina mabala ne bw'oba toyina nkala, era still osobola okukozesa mabala n'enkala, naddala nga wanaaba n'oloota ebivampaya, omuntu ng'akugoba, ebintu nga bikugoba ebitategeerekeka, omuntu nga yeebisse akatambaala, by'oloota tewabitegeera n'oddamu era n'ogolokoka n'otabitegeera, biyamba nnyo ku nsonga eyo, kubanga era abasinga lye bakozesa ku nsonga eziremeddwa oba ezigaanye. Mama Kathe Busega ali mu One Family Forever, nkwagala nnyo. Nantale Reste Kimwanyi Gomba, mwebale obuyambi. Naluwoza Florence, weebale nnyo, weebalire ddala ng'oli wa Bakuli. Mukyala Kasirye Farida ng'oli Dubai, tukweyanza nnyo. Najjuma Catherine tukweyanza. Nagawa Shamimu, Nankubuge Christine, Namwanje Ruthi, Nakibuuka Jenny, n'Ensubuga Hadija. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ba One Family Forever. Nsaba Mukama Katonda abaddizeewo wonna we mutodde. Nsaba okweyanza eyampereza 20,000 n'ateekako nti Drinking Family oba Drinking Boys, weebale nnyo. Mukyala Nannozi Anet n'enkweyanza. Jason Muhindo n'enkweyanza. Chap Chap Africa Limited, Magi ng'oli Kanyanya Busujju, tweyanzizza. Nyateekako nti abaana abanywa omwenge, Ernest Gai tukweyanza nnyo, weebalire ddala byonna bye watuwadde. Ojambo Enaggulu, Sebbanja Roni tweyanzizza. Waliwo omuntu eyampeereza 40,000 n'aŋŋamba neebalo babuulirira, yaweerezaako ebigambo bingi, n'agamba mbu ye ebigambo by'ensonga okwogera bimusingira ebbaluwa emirundi 10, n'agamba biba biyigiriza, binyuma ate bizzaamu amaanyi. Neeyanzizza obubaka nabufunye n'ebigambo byako nabifunye. Omukama Katonda naawe akuwa ebirungi. Mukyala Namusoka Emenvu tweyanzizza. Balo Irene oba Maama Masse Ekireka n'enkweyanza. Mpaawo Kitakya watuwadde nnusu 5 neeyanteereddeko nti az'abaana b'omwenge, neeyanza nnyo, ssente ezo zaatuuka. Saba okutegeeza nti famire eyo ejja kutereera, ne ssenga ajja kutereera, naye ebinaabeerawo ku maama temubimbuuzanga, sinze mujjanjabi. Mukyala Nannyondo Jeeni, nsaba okukweyanza, weebale nnyo, weebalire ddala, weebale kuliisa ku mulongo G. Saba Mukama Katonda akuddizeewo. Mukyala Nannyondo Jeeni, neeyanzizza nnyo, neeyanzeege. Hasifa Maganjo, weebale byonna. Royis tweyanzizza. Nobody ogamba otya Richard wange. Daphne Nakajubi n'enkweyanza. Janat Kasoma n'enkweyanza.
Dafini Nakajumba n'enkweyanza Mama Nalule wonna wooli. Mukama asaasire abaana abo, ssente ezo twaziraba nayateekako nti mulongo ako katono naye era ssente ne tuzifuna, na bonna abaatuteerako nti oba ziyamba ono oba ziyamba oli, ssente ezo twazifuna bulungi era tweyanzizza nnyo, tweyanzeege. Saba Mukama Katonda abaddizeewo. One Family Forever, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekirala, nsaba okusaasira buli afunye obuzibu obuteebereka. Embeera gy'oyitamu yonna nsaba Mukama Katonda akugumye. Nsaba oleme kuggwaamu maanyi mu mbeera gy'oyitamu gye simanyi. Abadde olowooza nkwerabidde? Nedda. Simanyi ky'oyitamu omuwuliriza wange. Oli ku lubimbi bikubuze. Mukyala Nakayondo mu Kaleegero nga sikyabawuliriza. Rediyo yagaanira ddala. Mwannyinaze, muli awo muzimba mulina we muli waliwo akarediyo. Tamufaayo, embeera ejja kutereera. Weebaze Mukama kasita ate akalimu okyakayinaako wadde kayingiza kitono. Wasuze mu byokero, ovuddeyo okooye n'agawulira ebbaluwa toyina. Inshallah olisula mu nnyumba buli lunaku. Naye mukana akaseera tukyanoonya kyakukola. Okubya amataffaali omugongo guluma, ovuddeyo mu kirombo okomyewo ewaka. Guma mwannyinaze. Tetumanyi kiki kye tunaakola kugaggawala. Singa twali tukimanyi singa ffenna kye tukola. Naye tukola guno ne guli. Mukama anaasaasirira eyo. Bannyinaze mwenna, abavuga takisi, bakondakita, mwebale kola, si mulimu mwangu. Abasaabaze buli omu alina empisa ze, obusungu abumalira ku ggwe. Ne waalinnya ng'akimanyi wa 200 ate era ayagala kuleeta 1,500 ate n'aba mukambwe ennyo. Nze nkola mu bantu era mmanyi abantu kyeki. Era ffe abantu ababeera mu bantu tumanyi kye bayita omuntu. Naye guma, bwakuvuma tobitwala waka. Tobitwala waka. Bw'otuuka ewaka n'ojjamu essaati ekoze n'ogenda mu kinaabiro ne weeyiwako akadomola k'amazzi. Birekeeyo. Togamba ng'oyingidde obuliri, akawala kentuuse n'okuzaala ne kanvuma. Ebyo bireke byesonyiwe, Katonda yasinga okumanya. Abaana bange abali ku kyeyo, mbeera musiru ojja kuwangula ensi eno. Ekivumo tekiyuza mutwe gwo, tekikuggyaako ddiba. Toyingira nakyo mu buliri. Gamba ndi mupakasi najja kukola. Nja kuddayo eggomba, nja kuddayo eyidinda, nja kweddirayo ewaffe Embaale, nja kweddira ewaffe Masindi. Kammaleko emyaka gino. Kola ng'omuddu, olye ng'omwami. Embeera gy'oyitamu toggwaamu maanyi. Naffe abali eno tubonaabona, kati tusuubira Namuzaala. Kale ggwe ali ku kalimo, kkiriza oboneebone, kasita olina ky'ogenda okufunamu. Nziramu okubategeeza buli muntu yenna yabuukinga kunaaba mannange, buli muntu yenna yabuukinga nkala, buli muntu yenna yabuukinga kasana. Kasana atuuse, tumufuna tumutunda lwakutaano ku makya. Olwokutaano luno ky'otamanyi kyonna kuba essimu ye Wakaliga bajja kubanga bakunnyonnyola. Omuntu yenna bakuzaala n'amabala, wagafuna bukulu, wazaalibwa ng'omutayirire, wakifuna bukulu, olina ebyo ebikulondoola ebikumazeeko emirembe n'abakujjanjaba bagamba ffe bitusobedde, byegobeeko obyegaane ng'okozesa nkala, ng'okozesa mabala ku 5,000, kasana ku 1,000. Jangu n'akasente ak'obuyambi bw'oba osobodde. Ate jangu n'akasente otuguleko ebizigo ebya Ira Petroleum Jelly. Akatono ka 3,000 addako wa 4,000, ekinene ddala ekya famire kya nusu 65. Kikole ng'oyambe kooti y'amaka. Kubeera ojja kugula ebizigo ebirala otabulemu. Lwekyo gira ddala n'akasente otuguleko ebizigo. Tujja kutundira ewa Kaliga, tutundire ne ku Mulongo Garments. Ewa kwanguyira w'oba olaga. N'ab'e Masaka temujja Kampala, mugenda kufuna mabala n'enkala e Masaka, mugenda kufuna ne kasana e Masaka. Ku Lwokutaano, ffenna. Abanaaba baluddewo, abanajja abavudde ewala, n'anaabasigaddewo ajja kutundibwa Lwamukaaga.
nolwekyo kozesa olwokutaano munnamukisa y'anaafuna ku lunaku olw'omukaaga. Z'ennaku 2 ezo ze tutunuulidde, ensonga eyo nayo tugimalirize. Kale ntandise ne SMS. Mulongo maama waffe akolima, tuli abaana 7 naye tekuli ali bulungi n'omu. Genda kunsonyiwa sigenda kusoma linnya lyo naye olitaddeko. Ebikolimo by'abazadde nzize mbisomesa era ndabye abazadde bangi abakolimidde abaana. Nali ndowooza abazadde baffe babeerako ekikyamu naye ngenza okwetegereza nga tebabaako kikyamu. Abamu mitima gyabwe bwe gityo. Bwe tugamba nti mu nsi mulimu abalina emitima emibi, mwe mulowooza bo tebaazaala? Kati manya ku abo be tugamba abalina emitima emibi, manya ne muzadde wo kwali. Omuntu n'akunyiigira nga toyina ky'omukoze, kitegeeza ne maama we asobola okukolimira nga toyina ky'omukoze. Era nze nvumirira abawuza nti omuzadde tasobya. Omuzadde asobeza ddala nga singa takuzaala ng'asaana na kutwala ku poliisi kumusiba. Tujja kusooka simanyi oba mwana abako naye mba njagala ne tunaaba ne tufuna ekikolimo ekyo kitambula kitya. Abaana babirootera ddala. Bwe muba temwanaaba engeri gye tasuubira kunaaba kati mujja kubanga munkubira. Mulongo wasuze otya maama? Nze Juliet nkola bwa busigaalo wenkoledde mazeewo emyaka 7. Naye maama siina kyenfunyeemu ate nga n'okunsibirawo bansibirawo. Mama nyamba ne famire yange eri bubi nnyo tuyambe. Juliet ani anaakuyambako okusumulula kubanga oba tosobola nnyo kwesumulula. Kati nakola ntya? Juliet. Julia. Tiimu Julie USA. Kale Julia. Mama Nasa ajja kukubira essimu ayogereko naawe kweno eriko essimu gy'otaddeko. Tunaalaba kye munaayogera nkyanasobola okuyambamu. Mama Africa gyebaleko nze Mama Tina omwami wange buli mulimo gye bamuyita akoleyo akolayo wiiki emu yokka nga gufa. Siina kye ndiisa baana nange njagala genda bweru mbigobyeko emyezi kati 5 naye bikyagaanye. Mama Africa nyamba. Mama Tina tuba tuyina kwejjanjaba nga ffe abantu. Omwami aba asaanira ddala okujjanjaba. Abaami baffe era kyobula message zisomesa bangi. Abaami baffe gye bakulira nayo si walungi. Abaami baffe balangibwa obwemage eri abakyala ababazadde. Abaami baffe balangibwa obwemage eri abakyala ababakuzizza. Abaami baffe batulugunyizibwa in the name of tebaagala abeere musika. Omwana naakula gwe n'omufumbirwa naye olw'okuba abasajja boogera bitono ng'obuzaale bwe n'obukuliro nga tebubaddeemu ssanyu. Then kati gwe ky'ogamba ekyokwagala ogenda e Bulaaya simanyi gy'oli mu kugerezaako naye oyinza okufuna kisumuluzo n'osumululako naye era oyinza okwagala okusumulula ng'era obadde osaana okunaazibwako. Kati awo gwe weekeberamu n'ogamba mbutuufu mulongo yagambye ekisumuluzo naye ate nsaana kumala kunaabako. Ky'onaaba osazeewo ombuulireko. Mama mulongo nina muto wange wa 14 years naye omwana ono yeekwanira yekka abasajja ne maama amukooye ewaka. Ne musomo oguwedde ensambya nabayina. Kyane kimu ne kiŋŋamba nti nze maama buli lwendaba omulenzi ne bw'aba musomesa nze bw'aba asomesa mba ndowooza birala. Omwana wammwe oyo mugenda mukolera ebintu 2 bino biyambe abazadde ffenna. Mujja kufuna akabaani ewajja timagini bakamuteekemu bamubike ne blanketi naye omubikkulako n'atasafokeetinga n'ataziyira. Then ajja kukakozesa ennaku eziwera ajja kuba alootaloota ebintu nammwe mujja kuba mulina kye murealizinga. Omwana ono bw'afuna wonna waalumwa oba lubuto oba ki tuba tujja mugattirako eddagala ly'okunywa. Ekintu ekitawaanya abaana abo kitera okuba nga kiri mu mubiri era bw'aba muwala atera okulumwa ennyo olubuto n'afuna discharge n'akola ki ng'akozeseddwa eddagala erijjanjaba amajiini agali mu mubiri.
Sigamba nti obwenzi bw'abaana obumu baloga buloge naye wabaawo demoni ezambala abaana ne zibakozesa bakiyita kaseegu ne kibakozesa ebitasaana kukolebwa. Olwekyo abakulu bo babimanyi lwakuba nsomeseza wamu ba young mothers musobole okumanya ebintu ebyo nti bibaayo kubanga naffe tuyiga biyige. Ono agambye mulongo buli kyendya kintuga ne bwe gaba mazzi. Buli kyendya kintuga ne bwe gaba mazzi. Kale ojja kunkubira nkwessimu enaakuyambako. Mama Sarah gyebaleko mami nsaba onsabireko abawuliriza ba Star FM banyambe okugulira jjajja wange akafaliso ne burangiti. Jjajja asula bubi nnyo ate akaddiye wa myaka 78 naye ffe kennyini embeera egaanye. Mama kale ffe oli tuyamba nga abalwadde bakendedde omwaka ogujja naye tubonaabona. Jjajjaawo omufaliso nja gwegulira ne burangiti sigenda kugamba kubigula lulala. Leero Monday mpaamu wiiki ejja ku Monday ejja nfuna transport. Jjajja bw'aba ali kumpi asobola okubyenonera tajja kundaba naye abinone bw'oba osobola ojje kennyini obimutwalire tumugulireyo n'akanyama nyinayo n'olugoye tulumuwe. Tewajja kubaawo kamera. Teweeraliikirira. Abakadde nasalawo bayambanga nze ne bwe batebansondedde nja kumalako. Ndi musanyufu okubategeeza tinnaakagabira abakadde 216 omufaliso burangiti abasatu babadde ba TV abasola bulungi nnyo. Tewali kyeneetaagisa kwata kamera nga tewali bulwadde ng'omuntu ayagala kyakulya na kyakunywa. Nja kufambana nja kumalako. Mukama yasinga okumanya. Jangu Monday jja osanga omufaliso gwa jjajja ne blanket naye tongambye oba jjajja mukyala oba jjajja mwami. Kati ate nze nnyina gomesi waba jjajja mwami ajja kumbuulira. Mwami gyebaleko nze promise nsaba kunnyamba twatabuka n'omwami wange naye n'omulimo ne guggwawo. Mwami nnyamba. Promise ojja kunkubira ontegeeze nti bufumbo n'amaka ng'olina bayiro n'olupapula. Kale katugende mu ssaawa yaffe ey'okubiri program kowuti yamaka omulongo babiri Sarah temanya gange 87.5 Star FM. Oli ku Star FM 87.5 90.6 emunyenye y'eggwanga program kowuti yamaka omulongo babiri Sarah gemanya gange. Akayimba bakayise yamba ka David Lutalo kaweereza mikwano gyange mwenna buli yali atuyambyeko okuva ekkooti y'amaka lwe yatandika. Waliwo family ziri mateete eyo abakyala abo baali ba mirundi 3. Kale saabayambanga nti nno nali mbaliisanga buli lunaku. Nedda mukama nedda si bwe kyali. Naye buli lwe nagendanga emateete jjukira nti nagendanga buli kifo buli mwaka. Nabatwaliranga ku bintu. Famire ezo zeemanyi. Engeri gye sirina ssimu zammwe bwe mwajjanga mu musomo ne tweraba n'embaayo kye mbakolerayo olw'embeera gye mulimu. Famire ezo simanyi kati bwe muli ebbanga lino. Nze bwe mba munkubidde nsobola okutegeera kuba mbamanyi ne omuntu mumanyi nsobola n'omugamba nakuwaaki kaba kabonero akandaga nti ye gwentegeeza. Nsobola okubaweerezaayo ka mobile money. Omukyalo omu omwana we yaffe yali akuyamba yali asima ttooyi. Wannyumiza baakunonana ku bijanjaalo ng'osola ng'obukola ki ku binyeebwa ng'omwana we ali mu kinnya n'otuula ku kitooke n'okaaba ne baligendayo wansi ne bamusibamu omuguwa ne bamusuula wabweru ku Kungulu ng'avamu omusaayi ng'addugala nga tolina wadde olubugomozi ng'omwana wo. Nkwasa ennaku oba oli otya kati. Ya Allah twala COVID nziremu ntambule mu bantu bange. Kati ku ssaawa eno batumiza mabala. Omuntu emitwalo 5 ayinza okuba ng'agiina naye bw'ogattako transport. Abantu banejjanjaba batya? Banaawona batya? Abaana ennyimba ezibakubira eyo bwe nagendanga mu misomo ne basitula ne baleetera mulongo. Emmotoka n'etwala n'ejjanjaba.
abawonye ne bawona. Mukama baatutte n'atwala, abasuuse ne basuuka, abasigaddeyo nga tukyajjanjaba ne bigaana nabo ne babaawo. Bantu b'Eruweero mbamiisinga, bantu b'e Masindi mbamiisinga, abantu bange ab'e Masaka, Sembabule, Kaliisizo. Leediyo yagaanira ddala, yo Jjinja twaviirayo ddala, sikyalina we nsobola kubalaba. Naye kasita mumanyi nti gye ndi, ogiranga n'onkubira kasimu n'ombuulira embeera mw'oyita, ne tulaba eky'okukola. Nsaba okutegeeza nti amannya g'ensomaga mobile money, bw'oba tonnawulira linnya lyo tonyiiganga. Amannya mangi, neebaza ne Mukama nti we can organize them, tusobola okugalambika bulungi ne tugafuna. Naye abamu oba towulidde linnya lyo naddala nga waweerereza ku ka both oba wantu, manya obuyambi tetwabufuna. Tendo tweyanzizza nnyo, tweyanzeege. Chap Africa Limited mwebale, Nasimu kubayita ababiri, Masco tweyanzizza, Irene Soloti, Grace Jeje, Susan Natukwasa, Anet Namuwonge, Swamadu Abdurrahman, Namukwaya Regina, Rita Maria Nachiyemba, Jane Kalule, Hama Sesamba Hama, Susan Kagoya, Joan Namuganza, tumwebaze Vincent, Ruth Nakatudde, Nachewa Esther, Kabuyo Muhammadi, tweyanzizza nnyo, tweyanzeege. Nsaba okweyanza mukyala Nabulya Esther, Nsebufu Emmanuel, Lutaya Isa, Mwami Yiga Paul, Nanyonjo Sarah, Nakabiito Joanita, Nakaye Betty, Ziwa John, Nanono Dora, Katayomba Shaloni, Nalweiso Aneti, Namatovu Mariati, Najemba Reste, Nakabiito Joanita, Susan Wakiso, Halima Busabala, Nalongo Kabowa, Mariam Nansubuga, Nakibule wonna wooli, ne Mwami Yuda Segawa, Mwami Yuda Segawa, tweyanzizza nnyo, tweyanzeege. Mulongo gyebaleko, Mulongo omulimo gwange guggwawo, ssente za mukama wange simanyi gye ziraga, bizinensi ye eweddewo, nzikola naye sina na kye nzikolamu, naye ziggwawo. N'ekirala maama nkwanibwa abafumbo bokka. OS Kavule. OS nkiddamu nti omukisa gw'omwana ow'obuwala, ogw'obufumbo n'ogw'omulenzi gutambula n'ogwa ssente. Kati olabe no bizinensi si yiyo, n'ennyota si yiyo, naye era ogisudde kubanga gwe kennyini toyina mukisa. Ekyo nkikakasa. Nze najjako omwana ewa Kaligaawo ne mugamba mutima mulungi nti kanjira nkujjanjaba, naye okuva lwe wajja wano tetukola. Ng'omwana bwe kiri nga naye akiraba ne lwatazze banne bakola. Ekirungi olwamala omujjanjaba, ekibi ku sayidi yange olwamala okukajjanjaba ne kafunirawo omulimu omulala ogusasula ssente nnyingi okusinga ezange ne kafuna n'omusajja ne kagenda. Naye ng'ate kyali kirungi kuba namanya nti omwana ono talina agenda kumujjanjaba. Naye ate nali nkaagala, ensonga lwaki nakaweereza ewantu bakajjanjabe, nze nga nkirabye ng'omuntu omukulu. Era nayinako ne maidi ewaka. Maidi oyo namulanga nnyo era nga njagala mmuyambeko mugulira ekyalaani. Era naye okuva lwe yajja ndabawo obuzibu, kuyombayomba tekukoma, ewataali kuyomba ewaffe, ewataali kiki. Namugamba kiki, naŋŋamba bannange naawongobye. Kituufu, buli gye ŋŋenda bafuna ebizibu. Namugamba abalala bayinza obutakitegeera, naye nze omutwe gwange gulaba mangu. Ne musuubiza omugulira ekyalaani, naye namulanga wano ku leediyo ne mmulanga. Oba bwe yamala okujjanjabwa n'atereera simanyi, naye namulanga mujjukira. Ne mmulanga kuba be nasuubiza ekyalaani baali babiri. Omwana eyasooka yajja ewaka n'abeerawo. Kati bwe yabeerawo Shamira oyo n'agwa. Avuganya eggaali, bwe yagwa eggaali n'emugira n'emwasa. Kati omwana oyo teyamukwatako, yadduka ku mulirwano n'ayita omuntu n'amugamba mujje munkwatire ku mwana wa mukama wange, avuddemu omusaayi, nze saagala mmukwata.
bwe najja ne mubuuza lwaki wayisa abantu abalala kiki tolaba musaayi omusaayi ogutya nangamba nedda maama nina akawuka ka siriimu akaaba nenfukamira ne mwebaza namugamba weebale nangamba nnyina akawuka kyova olaba bwe mba nfunyeewo ssente njagala mbeere n'ekyalaani kyange kuba nkimanyi namuwa ssente ne musiibula agenda abeereko ne byakola ne musuubiza ekyalaani ekyokubiri ayigirize n'abaana naye namuyita era naye teyajja naye yeemanyi anti weemanyi ojjukira bulungi Shamira yali avuga n'agwa ku pavers n'akuba omutwe wano ku kimuli bw'oba owuliriza nakusuubiza ekyalaani oba akuyitanga nayiti oba akuyitanga ani nongamba nti simukuteeko kuba nnyina akawuka ojjukira twali tutuddenga ku dayiningi wansi ku ttaka we waŋŋambira era ne nkunoonyeza akasente n'ogenda bw'oba gy'oli ng'owulira jangu nkugulira ebyalaani byo ogende oyongere mu maaso n'emirimu gy'okola kale OS Kavule ojja kunkubira tuggyewo ekisiraani ekyo ekikulemesa okukola ekikulemesa okuba obulungi mulongo nsaba omuwuliriza yenna nnyambe ku ddagala ly'ebirooto ebibi annyambe naye mbikooye kati ntya n'okugenda okwebaka buli kiro naye osaba do you pray bw'oba ogenda okwebaka osaba mu ddiini gy'osaba oba oyingira buyingizi buliri omanyi abawuliriza bange nga temunnantegeera mwankyawa nnyo nga mwagala bye mwagala bye mba njogera kati nga kino ng'ogamba tufune omusawo omuganda tufune seeka ebirooto biveewo bijja kuvaawo era tujja kumufuna naye gw'osaba weesabirako ng'ogenda okwebaka osabako n'ogamba kati ngenda kwebaka ndi musiraamu maze okufuna wudhu ngenda kuyingira buliri bwange n'osaba Katonda n'ogamba nti ndi mukyala mu Katuliki nsaba essaala ezigenda okwebaka ndi mukyala mu 7th day do I pray nga ngenda okwebaka oba ngwawo bugwi nakyo kirowoozeeko naye bajja kufunira eddagala lino kikupa simanyi anyway ojja kunkubira tulabe agalooto gajja kuvaawo naye tuyiga okusaba nga tugenda okwebaka onagambye nkulamusizza mami nsaba kunjigiriza kusoma noveena nze Anita K I love you keraba message bwe zeddiriŋŋana Anita K my girl nali ŋŋambye tujja kuyiga okusaba ffenna naye kale Anita gwe kankuddemu wekka Anita bwe tuba tusaba Katonda tuggula omutima gwaffe Katonda aba akonkona ku luggi Yesu akuyita wuyo akonkona ku luggi gulawo omutima gwaggwe akonkona ku luggi oba wokye obulamu Yesu abufuwe wonna ndwerabidde oluyimba oli nga twaluyimbanga aliwa kunoonya ajjukira ali amusenze abakwase n'omukyawa waliwo oluyimba olwo bwe lutyo ngenda ddunoonya lwensa byakugamba oba bikyawo n'olwekyo Katonda akonkona omutima gwo oguwaayo n'omugamba Katonda wange nfukamidde wano mu maaso go ku musaalo gwange nkusaba onnyanukule nsaba onkulembere byensaba obiwulire noveena yange ogiwulire eba ya nnaku 9 oba ya nnaku 7 oba ya nnaku 3 oba ya kiro oba ya misana omanyi okwewa Katonda n'omugamba kukolemu byawulira byayagala abaana Yesu mulula omutima n'aguwa Katonda n'azibiriza bw'ati n'alaba n'ekifaananyi kya Biikira Maaliya n'azibiriza bw'ati n'alaba Katonda yennyini n'ateeka omutwe wansi n'alaba Yesu ng'amugamba n'afunira ddala obubaka n'afuna vision n'ayogera n'olulimi ne lukyuka nga teyeesabira yekka tujja kwongera okuyiga okusaba inshallah mu mmanja ebintu bibiri
okuyigiriza okusaba n'omusomo gw'abaana naye nga tujja kubikolako, tujja kubituukiriza. Kale nsaba okutegeeza nti Kisitu asangibwa ku Hanifa Towers. Kisitu akugamba bw'ogula TV inchi 18 ku mitwalo 25 akuweerako essimu mapeesa. N'olwekyo omukisa togusubwa. Bw'ogula ekiweza emitwalo 15 akuweerako kawunga. Kisitu ayina ebyamasannyalaze byonna. Ayina TV, ayina decoder, ayina fridge, ayina sola, ayina byonna. Essimu eri 0705 53 499 0705 53 499. Ngendayo ewa Kisitu. Saba okutegeeza nti Nachokeya e Kampala basangibwa ku Lubaga Road watandikira, ate Masaka bali ku Muto Complex e Masaka. Nachokeya Masaka gendayo obukinge Mabalankala obukinge bazanya n'akwagala mitwalo 10 obukinge Kasana mutwalo 1 bijja lwakutaanira mujja kubifuna. Songa gye bali nga bajjanjabisa habo, bajjanjaba ebizimba, enseke, kansa, asthma, aniya, bajjanjaba obulwadde bwa HIV, bajjanjaba ebizibu by'abaana, abakyala ab'embuto n'ensonga zonna. Simu ya Nachokeya Masaka eri 0752 51 37 7 ate Nachokeya Kampala eri 0752 39 38 39. Uniform mufaliso nga guteeka ssente mu kooti y'amaka. Genda mu buli dduuka lyonna ery'emifaliso bagambe nti njagala mufaliso gwa uniform. Bakubire ku 0707 600 567 ojja kubanga obafuna. So nga gwali mu kibuga Kampala genda ku Mulongo Garment Booking era mujja kufunirawo ku Lwokutaano n'Olwomukaaga. Byonna mujja kubifuna. Ebizigo bya skin weebiri, engoye z'abaami weeziri, kitabo ky'obuyambi weekiri. Abatamanyiiwo ku Mulongo Garments genda ku Sasa Plaza ogoberera obugere nga bw'oyambuka. Babakubire ku 0788 93 45 46. Mama Mulongo weebale kutuzibula maaso. Munsaba ku nnamba ya Seeka maze emyaka 7 mu bufumbo naye emirembe siina. N'akaana kange olubuto lukazimba okuva lwe twakazaala kati ka myaka 2. Ebo nabo ogenda nako ne bakajjanjaba. Nja kunkubira. Mama gyebaleko nze Karo, mama nafumbirwa naye nenvaayo. Naye kati buli gwenfuna njagalako bwagazi n'agenda. Kati ne gwe nnina abeera yekka. Njagala kubeera naye nkoze ntya? Mpa ku magezi kuba njagala kuddamu kufumbirwa. Okay my girl, bw'oba omwagala tujja kusooka twenazeeko ekitulemesa obufumbo, then tusabe Katonda ayaniriza omupya ate atuwe birungi byereere, kuba naye ayinza okuba Katonda nga tamwagala olw'obubi obuyinza omumubeeramu, naye tusabe birungi byereere. Ono agambye Mama Mulongo nafuna olubuto naye we lwaweza emyezi 4 ku 6 omwana n'atandika okunkaabira mu lubuto. We lwaweza emyezi 8 lwannuma ne bansindika e Masaka okugenda okunnongoosa. Omwana yali ebyenda biri bweru. Abasawo beewuunya wabula omwana ono yafa nga wayiseewo ennaku 2. Wabula naloose omwana ono nga nkaabirira ate nga waliwo omukyala anneewerera tisirizaala. Omukyala ono kirabika yali mujja wange. Wabula omusajja teyaŋŋambako nti ayina omukazi. Yajjanga abasajja abalala naye buli lwe ndoota omwana oyo amaziga gampitamu. Mpa ku magezi. Nze Maria evviira Maria. Maria kisookera ddala balina okkunaaza Kafiisa atali wa bulijjo. Kafiisa nga twejjako byonna omwana waffe bye yafa nabyo. Kafiisa tojja na kunaaba munaabe n'omunywa ojja munywa.
nga twejjako ekyatta omwana nga twejjako byonna ebyakuli mu mubiri tewali kabonero kalaga nti tebiyinza kuddamu nga tusaana obujjanjabi obugenda okwetaagisa okusituka ova e Masaka ojja olabe maama Nansi nga nsaba tugume twegaana omwana waffe mu nneegaano ey'ekiddugavu okwegaana ebyamutta ne bye yagenda nabyo omusiriisa obutaddamu associate tu okuddamu obutaddamu kukolagana naawe mu bufu bwe naawe mu bulamu bwo olugendo lujja kuba luwanvuko. Nina omukyala yasangamu abaana babiri n'afumba naye nga yakafumba omukazi yamubonyaabonya ng'ogamba ye yamugobesa ng'ate ye mu kufumba yamanya nti ono abadde mufumbo era teyamanya byabaawula naye omukazi eyasooka akoze munne ebintu namukubira ne mugamba mu kifo ky'obbikola bano abajja okufumbamu lwaki totereza bbaawo n'akuddira lwaki oddira basaalumanya okubalumya bwe yategeera nti yenze essimu n'agijjako waliwo ebintu ebinjiyisa olutiko kambiveeko ebyo gwe kiba kikwatako anankubira ng'omuntu mulongo gyebaleko baatuzaala abaana 8 naye teri wadde asobola okuyamba munne ate tetukwatagana ffe boolaba twekwatira n'amajambiya tusaba tuyamba temutagana kwejjanjaba kiri mu lujja waka maama ne taata oba balamu bakilinzinga enda batereze olujja mu abaana mujja kukwatagana era n'obwavu bujja genda kiba mu lujja waka ekyo mu nju ya maama ne taata mwe mwakulira maama mulongofu ab'e Masaka tubuukinge ku Nakyokkeya Masaka kuba nnyinza okufuna ezigula eddagala naye transport n'ambula ezijja e Kampala mami emirimu gyange tegitambula abantu ebintu babitwalira ku mabanja n'okusasula lutalo nzigulawo edduuka ku makya no ojja kubuukinga tofaayo kadduuka tekajja kugwa tofaayo ojja kugezaako amwe mwennyini okansiremu tulabe asiika obulamu tassa mukono tetumanyi kiki kiri tuyamba ensonga lwaki buli kimu tukigezaako gwe munnanga awulira obubi nga buli kimu tukigezaako goyinza okuba ng'omanyi ekiri kuyamba naye ffe tetumanyi ensonga lwaki buli kimu tukigezaako mukyala Nandyose Juliet nkweyanza mukyala Florence Nansubuga mukyala Mebo Naluwombe Chozira Christine Mutoni Nadia Shamimu Kalibala Namabilo Smaya Fred Mugalia Mwami Franka Kapere ne Judith Mary Aliba tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebala obuyambi bonna nziramu okutegeeza nti mulongo garments nzigula eri mu kibuga wakati tuyina engoye z'abaami zonna tuyina t-shirt tuyina essaati tuyina empale ebika byonna tuyina vest tuyina boxer tuyina bow-ties tuyina engoye zonna ez'okwambalamu ez'okukoleramu n'ez'emikolo tuyina amasuuti amalungi ddala buli kintu mwekiri mu dduuka mujje mutuwagire tusangibwa ku Sasa Plaza jangu ng'ogoberera obugere paka ku level number 4 wansi ojja kulaba obugere buliko mulongo garments ng'oyambuka jangu otuguleko jangu otuwe ku buyambi ku lwokutaano luno tugenda kufuna mabala n'enkala mukeereeko era ku lwokutaano luno ne kasana mwangu oteeka buteesi mu bizigo waali omupya n'omukadde buuza kasana ye ki ojja kunnyonnyolwa kasana tumuteeka mu bizigo era ojja ne ssente ezigenda okugula ebizigo nammwe ab'enkala ne mabala muyinako ebizigo era naawe ojja ne ssente ezigula ebizigo akazigo akatono ka 3,000 akaddako ka 4,000 akaddako ekinene ennyo kya nusu kakaaga mu 5 bamuyita Ira Petroleum Jelly. Jabaleko Mami, I thank you for the great work you're doing for us. Kindly help me. Each man that gets serious in marrying me goes silent and breaks up with me. N'emirimu giganye. I don't work anywhere for a year. Wendi kati bitabuse. Omulimu gugenda even 1 year. Who proposed to me 3 days ago ne yekyanga.
ntambudde nkooye, nsobola okwejjanjaba, nyamba maama. Omulimu n'amaka. Bw'oba onkubira ngamba ndi mwana wa buwala ngezezzaako kino, naye omulimu n'amaka. Mami mulongo, omusajja yali akugambyeko nti olina ekisiraani, oli ntaana, natomera enzikiza, nasanga omugugu nga mmanyi nti muntu, naye maama nze gw'olaba ndi mukazi mukozi muzimbye, naye maama nyamba, neetamiddwa obufumbo, omusajja nvuma n'omwana agaanye. Kati nyina 31 years, koze sikaani zonna n'ewaffe, naye si byangu. Maama nyamba nzaale, naye obulumi bunzita. Tetugenda kusooka kunoonya mwana ng'okyalina stress eno. Osaanamu ka counselling, otandike n'obujjanjabi, tulyoke tufune omwana. Nyigiriza oyite wakaliga olunaku lw'oyagala, naye nga si lwakutaano luno, kuba olwokutaano luno tugenda kuba busy nnyo, tugenda kubaawo ne mabala ne kasana. Olwokutaano n'olwomukaaga muzitulekere. Ayagala maama Nansi, ayagala mulongo, muzitulekere, ziba busy. Tuba tuli busy, abaana babeera busy, n'okutunda kuba kw'amaanyi. Kati jangu olunaku olulala lwonna tube nga tulaba ensonga eno. Abeesiga ebizigo by'ewakaliga bitabuddwa bulungi, byonna weebiri bulungi, era mujje mubigule. Ebizigo byaffe birungi, binyiriza ensusu. Tewejjusa nga weesiiga ekizigo kya Shanta Beauty World ewakaliga. Tulina ekizigo eky'omutwalo, eky'ebiri, eky'etaano, eky'ekkumi n'okweyongerayo. Tukutabulira ekizigo n'olabika bulungi ng'olususu tolukase, tokaka lususu, lujja kukyuka mpola mpola. Omuddugavu osigala oli muddugavu bw'oba oyagala. Bw'oyagala okwerukamu n'oyerukamu, ayagala okubeera omweru ennyo era naawe ng'oyongeza ku bbeeyi. Sabbuuni wa skin tutandika na wagumu kitundu, n'ebitundibwa mu ssomo tubiyina. Enviiri tusiba, tuyigiriza abaana. Gw'ayagala okusiba akatuttwa mu ssaawa 2-3 zokka nga kawedde, jangu otuule abaana bakusibe, ojja kunyirira. Ayagala okusiba dread, ayagala okusiba afro kinke, ayagala okusiba penso, ayagala wiigi, bena tukusiba n'olabika bulungi. Mujje mutuwagire, mujje mutuwe ku ssente. Ewakaliga awo waliwo ne Geno liquid soap, wali mulungi. Liquid soap yayoza emmotoka, alongoosa ewaka, ayoza toyireti, agoba obuwuka, ayoza ebintu, tumunaabisa mu ngalo nga sanitizer, atta obuwuka obuli mu ngalo, obuli ku bintu, akuuta tiles ezaaguba, byonna abikola. Akadomola akatono ka mutwalo, ekinene kya mitwalo 4. Jangu omusange wakaliga oba omusange ku Mulongo Garments otuwagireko. Mulongo nakozesa muzaana, ne kunaaba, n'enkozesa ne mabala, n'enkozesa n'enkala, n'enkozesa n'ebizigo. Naye ate kati emirimu gizzeemu okuba emibi. Wabikozesanga ng'okola, kati gizzeemu okuba emibi. Ako kaba kasaana okutunuuliramu olw'ensonga abantu abamu abatatwagaliza kuba bulungi batubeera ku lusegere, era batera okulaba ebizibu byaffe ne batera n'okulaba essanyu lyaffe. Buli lw'obaawo n'essanyu bakulaba mangu ne baddayo ne baagala okukuzza mu maziga. Kale kano naddala abo ng'olabawo enjawulo ate n'oddamu n'olaba emirembe nga giweddeko, tuba tulina okwegangamu ne basobola okutuviirako ddala. Ono agambye nze Rema njagalayo omuwala ng'ayagala okukola muwe emitwalo 8. Rema ayagala omuwala ng'ayagala okukola amuwe emitwalo 8. Omulimu guuguno kuba 0785 92 41 94. 0785 92 41 94. Osobola okufuna omulimu ogwo gwa mitwalo 8. Waliwo n'omukyala ayagala okulima. Ogenda kubeera mu kayumba, bw'oba olina omwana omu itusokka osobola okujja naye, bagenda kuwa emitwalo 10 omwezi, badde nange nkyerabidde.
naye olina okuba ng'ogenda kulima nnimiro, ogenda kulima ennimiro erabike bulungi, mukama wo abe ng'asobola okulyamu emmere, naawe ng'olyamu emmere nga temuli muddo. Ng'olima ng'oli mulimi bagenda kuwa emitwalo 10 omwezi. Bw'oba olina akaana kamu it's okay. Ogenda kuba ng'osulawo ku nnimiro. Ennimiro eyo teri wala nnyo ne Kampala. N'olwekyo bw'oba osobola emitwalo 10 omwezi olina kuba ng'oli mukyala ng'osobola okulima. Naye omusajja bw'obaayo naawe nga naawe osobolera ddala okulima n'olima ennimiro ewantu waliwo acres nga 4 n'olima ne mulima, naawe oba osobola okukkirizibwa. Oba osobola okujja wakaliga essimu nagyerabidde n'osobola okufuna omulimu ogwo. Ono agambye kulamusizza nnyo maama, weebale kuweereza, nze topista nnyina ekizibu kya butafumbirwa ne baganda bange, tusaba kutuyambako naffe tufumbirweko. Ab'obufumbo mujja kuba nga munkubira. Nakomewo. 87.5 Star FM. Oli ku Star FM 87.5 96.9 emunyenye y'eggwanga, program kooti YAMAKA, omulongo babiri Sara gemanya gange. Nyongera okubuuzaako mukwano gwange, nyongera okwebaza emirimu gyonna gy'okola. Akayimba bakayise katupakase tupatikanira kuba bulungi. Kamwana mulenzi Jose Kamiliyoni, waliwo yangambye nti mwami Jose Kamiliyoni mulwadde. Bwe kiba nga kituufu nsaba Mukama Katonda akusaasire mukwano ssuuke, obeere bulungi. Obeere bulungi, Mukama akusaasire obeere bulungi. N'emikwano gyaffe mwenna abalwadde tusaba Katonda abasaasire mussuuke, ate mubeere balamu musobole okukolerera abantu bammwe. Akayimba keeko katupakase katweyongereyo. Ono agambye nti omukuŋŋaanya w'abangi, mama nkulamusizza, nze Christine, mama nsaba ondagirireko eri anannyamba nange mbeereko obulungi. Mama waffe yatuzaala abaana 10, abasatu ne bafa ne tusigalawo 7, abawala 4 n'abalenzi 3. Naye ffenna teri mwana wanda ya mama waffe aliko bulungi. Ate bo abalala baganda baffe taata be yazaala bo bali bulungi. Naye ffe tudooba, tuyambe maama. Okyewuunya abalala ne babeera bulungi. Maama nga kitali ky'okufiirwa abaana be bonna 3. Mukama yeebale kuba nti yazaala bangi n'asigazaawo, wadde era nga buli mwana aluma mu nnuma eyiye. Musaasirireko maama olw'okuviibwako baganda bammwe. Nammwe mulabye. Kati ekyokuba obulungi kino tukikwatemu mpola. Luli bwe twalinga tulina emisomo nga ntera okubayita ne munnyinnyonnyolamu. Okuba obulungi kuno nako tukutunuulira okuva nga tukuza abaana baffe. Basomyeko, okutegeera kwabwe ko kuli kutya, bakolera wa, kiki bagezezzaako ne kirema. Kwegamba n'olaba bagezezzaako ki era balemeddwa kitya. Kubanga si buli muntu nti alina okuba omugagga. Era wabaawo oli n'akola ne bigaana. Kati awo we tulabira nti amaanyi tugongera erudda wa. Naye olw'okuba tewali nkuŋŋaana, tewali kulabika, byonna tubimalira ku masimu. Ojja kunkubira twogeremu tulabe. Ono agambye mulongo, I need your number and the number of SMS. I love you so much. The SMS, it's this one you've used. Gyokozesezza yennyini ya SMS yeno. That's why I've received your SMS. My SMS number eri 07mm2334. That's why I've received this one. Then my other numbers are 0752 10 11 13. 0776 10 11 15. Naye bw'oba onkubira essimu otuukira ku nsonga ng'olina bayiro n'olupapula. Ono agambye mulongo, ndi mulwadde wa HIV naye nasaba Yezu omuto nenfuna mulwadde munnange era ne mmufuna. Naye yandeseewo nga tewali nsonga, ne bwe mukubira essimu taddamu. Awo tutereeza mukisa gwaffe ogw'obufumbo. Weebale kuba na mutima mulungi n'otayagala kusiiga bantu balala n'osalawo n'ofuna mulwadde munno. Naye ekyokuba nti mulwadde munno tekitegeeza nti wabaawo ebizibu ebirala ebiriwo ye taagende. Kubanga n'abafumbo babeerawo ng'era balwadde. Naye bw'oba olina ekizibu ekikulemesa okuba omufumbo,
kyo kiba jjeno oba oli mulwadde oba toli mulwadde kye tuba tulina okuggyawo. Ono agambye mulongo please help me, tumaze omwaka mulamba n'omwami wange naye tetweyongerako. We sleep in one room, one bed, ate mama n'ekirala kitaffe yatuzaala abaana bangi mu bakazi ab'enjawulo naye tugenda tufa naye tufiira mu layini okuva ku bakulu paka ku bato. Waliwo n'ebbaluwa gye twasomako emyaka ng'etaano emabega ng'abaana bafiira mu layini bwe bati. Naye sikulimbe nti nja kuddamu nginoonye ndabe bwe twagimaliriza egyo emyaka mingi ate siyina budde obwo bugenda ginoonya sijja kulimba. Naye kino ekintu ye baatugamba oba kinene kirimu ojja kumpamu ennaku nga 3 nga tonnankubira tulyoke tukinoonyerezeeko ndabe. Kintu kino kinene si kyangu. Then naawe ekyobutaakulakulana n'omwami wo kyo tujja kukijjanjaba nga bwe tulaba kiri ekya famire ey'awamu. Nga bwe tulaba kiri. Omusomesa asinga abasomesa okusomesa. May God bless you abundantly. Tutaddeeko linnya essimu y'esembyayo 07. Neyanziza webalira nkazo mpadde. Neyanziza. Mama mulongo, how are you? So ina gye wansindika okunzijanjaba amaaso naye byagaana. Mama nange ne neegerezaako ewalala naye era kye kimu era ne bigaana. Nkoze ntya maama? Mwana wa nnyaba musori. Nalangirira mu kkooti y'amaka nti siyina kati ajjanjaba maaso naddala nga gazibye. Abantu abagezaako okujjanjaba amaaso nga tegannazibira ddala nakyokeya bakuwa eddagala oliteeka katambaala n'oliteekako ng'ogenda okwebaka. Gatandise okusiiwa, gatandise okumalako emirembe, by'osoma ennyukuta zitandise okkendeera, bw'otunula ennyo nga gakuluma, bw'otunula ennyo ku TV nga gavaamu amaziga. Benkozesa nakyokeya abalala ne tubarifaalinga Mengo Hospital. Naye oli eyazibulanga amaaso mulongo ne bamwebaza ne bamutwalanga Katonda yafa. Era sinze nazibulanga amaaso. Omwami mumujjukira eyampa ekibanja kiramba ng'alabye neŋŋaana ne mugamba sinza kutwala kibanja kyo wadde olaba. Ye alowooza nze namuzibula. Omukyalo oyo yajjanjabanga amaaso Katonda teyamuwa na mwana n'omu ku nsi. Yaddiranga eddagala ly'ebikoola n'alinoga mu lusuku n'abisiba mu kyayi n'abisiba ku maaso. Ne weebaka ewuwo okumala ennaku 3. N'akubuuza oyagala kusooka kulaba ani omuyite. Era abantu baalaba. Naye yafa era ne yamumbikira yali muwuliriza wange. Yatuukawo n'ayita nga tamulaba ne mugamba akkirire ye emmanga gy'alima. Ye yamusanga nga agudde wansi era nga kirabika yali afudde okumala ennaku. Kati siyina mulala yenna. Bw'obaayo nga gw'ogamba ojjanjaba amaaso agazibye ne gaddamu ne galaba. Nkwaniriza mu kkooti y'amako gy'otuyambeko. Naye nga nze simanyi kulimba. Wasuza otya maama mulongo? Tuyambe, tuli abawala bangi naye tubonaabona. N'omulenzi atuwaniridde ayamba maama ate naye baagala kumusuula ddalu. Kasita muyinza okuba nga mumanyi abatabaagaliza kuba bulungi. Omanyi n'olumu kiyambako bwe mutegeera omulabe wammwe awo mulwana ne mujjayo n'ag'omu buto ne musobola okumuwangula. Mary Hill Christian High School ssomero liri Gayaza Nakasajja litwala abaana aba Senior 1, Senior 2, Senior 3 and Senior 5. Mary Hill Christian High School Gayaza Nakasajja tuyigiriza abaana, tubasomesa era tubafaako. Tutwala eddiini zonna. Musingi gwa Kikatuliki. Essimu eri 0753 24 34 16. Jangu omuzadde olambule otuwa omwana togenda kwejjusa. Ba live streamers bajula okufa kati. Enda ne mbatunuulira ne balowooza oba sibalaba. Mwabadde mulowooza ngenda kwongerezaako ku by'abatalabaani b'Abafghanistan. Nze
ebyo ebibozibozi byammwe mbibeeramu. Rashida Genza webale kubeerako, Queen Goleti Uganda, Bet Fabs Nantongo, Namuddu Shaloni ogamba otya, Nazimuli Weddaluulye Santos 245 nenkubuuzaako, njagala okubuuza ku Namubiru Jamia ogamba otya mukwano, yatugambye bw'aba aguba mutima mutukubya akavvulu ka icon nyaabula bw'atyo bwe yabadde abawaana. Namubiru Jamia, Nalugo Hajara how are you, Nalugo Tina nenkubuuzaako, Maipiwa Isaac nenkubuuzaako, njagala okubuuza ku Aisha Lee nembuuza ku Florence Naluwoza, Kabanda Shamsi, Sheila Rayani ogamba otya, Anita Nabwami Essi, King Melissa, Mario Sparks nenkubuuzaako, Babide Lastborn nenkubuuzaako, Evelyn Juko, Love Mami Everyday Love webale kubeerako, Faibi Nansubuga Kiseka Faibi, Pamela Sparks nembuuza ku nembuuza ku Hajara Abdullah Mulongo Babirye Sarah ogamba otya Hajara, njagala okubuuza ku Aida Abwoli Immaculate Kyatuhayire aka Diana, nembuuza ku Nantongo Shilati, Nakitende Rita, Nangobi Zaifa, Dimusanaz nembabuuzaako, Nanchinga Doreen nenkubuuzaako, Viola Namanda, Nansamba Diana Nana Muloholiki, nembuuza ku Caroline Namubiru ogamba otya, Wanda Rebecca nembuuza ku Nabanoba Bena, Nansamba Diana na Muruholiki nate, Martha Nsimbi ogamba otya mukwano, nembuuza ku Fatuma Nakidde, nembuuza ku Nantongo Rehema, sorry Maria Nsimbi nonti Martha Suzi, Maria Nsimbi wa Mami Sarah, Martha Suzi First Lady waffe ogamba otya, Gloria birungi nga wabula nampeera kati yaliko, Naku Christine ogamba otya, Jassi ogamba otya, Monica Violet, Tumwetabe Sarah, nembuuza ku Sarah Nansubuga, nembuuza ku Naku Christine, nembuuza ku Shadia Jingo, nembuuza ku Santosi, Fatuma Nakidde, nembuuza ku Nantongo Rehema, bana nembabuuzaako Mango Josephine how are you, Hanifa Nana Molofai DM Emirates nenkubuuzaako, Kojantambi nenkubuuzaako, nembuuza ku batuwagira ku Mulongo Garments, Bena Nakato ogamba otya mukwano, weebala obuyambi bwe wasindise ku ssimu ya Hadija nabufunye bulungi. Bena Nakato thank you very much. Naku Regina nenkubuuzaako, Linda Jacent nenkubuuzaako, Nalwanga Mwajuma nenkubuuzaako, Namakula Fatuma, Liz Joy Katambala ka Mulongo, Nabirio Hasfa, Tina Nina nenkubuuzaako, Namakula Florence nenkubuuzaako, Lady Maske Mase ogamba otya, yangambye nti yali tamanyi nti nali mmanyi omugenzi Senkungu, nangamba nti yali brother we, nonange Lady Maske Mase, ensi bwetyo ensi nfunda ate nga nnene, kyova olaba ffenna tukolerenga bannaffe ekisa, kubanga tetumanyi Katonda abantu bagenda kutusisinkanya. Nali mumanya ate nga njagala nnyo, era n'okufa kwe nenkulanga wadde saaziika naye kooti y'amaka yagenda neziika. Soda w'abakyala Namataba ogamba otya, Saranguvu webala obuyambi bwe watuleetera ku Mulongo Garments, Halima Nakayima nenkubuuzaako, mwebale kubeera ku YouTube, mwebale ku subscribinga, mwebale ku sharinga. Mati M how are you Mati M nkubuuzaako, Ramula Piela, Maria Nsimbi wa Mami Sarah, n'ensembyayo Bena Nambirige weebale kuwuliriza, Brin Honey Remy weebale kubeerako, Edith Nampeera ne baagala amanyise Sise mwebale kuwuliriza. Star FM ye radio gy'owuliriza, program kooti y'amaka, essimu zange kweziri bwonkubira otuukira ku nsonga nga toyina bayiro n'olupapula. Katweyongereyo ne SMS zaffe n'ebizibu byaffe. Mama Mulongo nsaba kunsabirako nange nfune ku ssente z'eddagala ly'amabala. Ndi wa myaka 5 naye sifunanga ku ssanyu. Mbeera na maama wange ate yannyamba. Kyokka n'abantu ku kyalo batusekerera olw'obwavu. Nkole ntya maama? Allahu Akbar. Myaka 5 obeera ne maama womubeera wa? Eddagala ngenda ddiggulira, ngenda kufunirayo n'eddala.
byensuubira byonna byoloota n'ebinaabaawo mbuulira simu yo kangiwandiike ngiteeka ebbali nja kukubira nkubuulira olunaku lw'obojja linda bamale okugula bagende kuba wiiki eno tuba bize ddala tuba bize ddala wiiki ebaamu okubuukinga ebaamu okugula tuba bize ddala abataabuukinga mukeere nnyo ku lwokutaano luno n'olwomukaaga lwakuba abamu bwe mweyinula olw'omukaaga osanga liweddewo ku lwokutaano n'olwekyo lubeere lwakutaano n'abaana basigaddewo ku lwomukaaga. Mulongo maama nina we nateeka amanda naye tewakola nyamba kubanga obuvunaanyizibwa nina bungi ate manda gentunuulidde Silivio kuba kuyita kutunda teweeraliikirira olaba tulwana n'abatalina bye batunda ne bamala ne babifuna ne batunda naye ate ggwe ayina we tutandikira ojja kutunda ojja gatunda amanda ago inshallah era ogafunemu ng'abalala bonna bwe bagafunamu. Mama asaba kundagirira ku sheehi asoma dduwa ez'amaanyi naye embeera ennemeredde si mirimo si bufumbo nemedde awaka ewaffe wenzaalira abaana ewaffe naye era ndi bubi ate bo balowooza nze atayagala bwagazi naye nyamba maama ali Matugga erinnya lyo saagadde kulisoma ku mpewo ojja kuba onkubira. Ono agambye gyebaleko mulongo workshop yange pussi zaakazaaliramu emirundi 3 ne ŋŋamba abaana obwana ne babugoba ne babugjamu kiyina buzibu ki? Zena kyenkimanyiiko nnyo kikyamu amanyi ekikyamu anansomesaako kuba pussi si kye kintu kye mmanyi nti kibi nnyo mu Buganda bagamba pussi oyo oba mayanja ndowooza abamu so sikimanyiiko nnyo buzibu bwe kinaabako n'obuzibu kasita message ngisomye abantu abamanyi okunsomesa bo bajja kumpabula kubanga mbeesiga kye banaaba bampabudde nja kuba nkikusomesa. Tankomewo 87.5 Star FM. Oli ku Star FM 87.5 9 emunyenye y'eggwanga program kooti YAMAKA omulongo 2 Sara gemanya gange. Akayimba kanyimbe ka mwana muwala Juliana Kanyomozi kabaweereza mikwano gyange mwenna abasitoowereddwa mu ngeri emu oba endala saba Mukama Katonda abagumye abasaasire. Ono agambye nti maama mulongo nze nkozesa ddagala lya nkala naye ku luno lituuse nga siinaamu wadde n'ekikumi emirimu gyagootaana mu covid ngenda kukola ntya nze naye nze lye lyansumulula n'okubeerako waddeko nkala asumulula kuba ekisooka ebyo ebintu ebitategeerekeka ebyo ebitubonyaabonya olumu tetubimanyi ne Ssekabi mulema okutuukako ne Father ne bimulema okutuukako n'abasawo ne bibalema nga tebitegeerekeka biba tebitegeerekeka ate bw'otunuulira bw'oti eddagala ly'enkala nze nali sirirabangako bw'olitunuulira bw'oti ggwe n'olyetegereza nali sirirabangako olw'ekyo buli muntu aba alina ebintu bye n'amaanyi ge alisumulula naye munnange oba ojja kugumiikiriza kasita walabawoko ku njawulo olirifuna obusobozi bw'oliba obufunye. Ono agambye mulongo gyebaleko maama wange alina emmumbwa z'obuko. Kale maama bw'aba alina emmumbwa z'obuko nga nnungi ajja tuwaako sampo tugabireko abantu abatasobola kwejjanjaba bambi tulabe enjawulo awo tulyoke tugamba abantu nti weeziri weebali kuba na mutima mulungi. Ono agambye mulongo maama nsabiraako ennyumba egenda kunkuba ebizibu bisusse waŋŋamba nsooke nnaabe ne nnaaba naye bwenzuukuka mba sisobola kujjukira kintu na kimu ku bye ndoose nyamba maama. Awo era kiba kitegeeza nti okusumulukuka tekunnabaawo y'ensonga lwaki ate sijja kulimba nti tujja kuzimbira ennyumba nedda obujjanjabi obwo obw'essente nnyingi nti kusonda nnyumba tujja bulindamu paka ng'emirimu gy'abannaffe abatuyambako gisumulukuse kuba mu kaseera kano buli omu anoonya kyakulya. Sorry naye
kijja kwetaagisa okuddamu okunaaba tusobole okutegeera ekituufu kyeki. Kunaaba bw'aba tannajja okyayinza ogenda ku nakyokkeeyo balina ebyogero n'ekyogo biba biyinza okuyambako. Ono agambye mulongo taata waffe yayisa bubi maama wange baatuuse n'okwawukana empewo ne zigamba maama if she goes she will not get peace, she will not produce again, she will meander in this world. Ezo empewo nga zoogerera kwani? Era maama we ye lwaki tanoonya obujjanjabi nga ye? Lwaki ggwe omwana owandiikira maama wo? Maama wo mugambe bw'aba asobodde meseji yo sigimazeeyo ajja kunoonya mulongo ye kennyini kubanga ebizibu biri ku ye maama bw'aba ng'akyasobola okwetegeerera. Mami Sarah njagala kwogerako naawe. Baganda bange bandi bubi. Baganda bange balowooza nti maama waffe ampa ssente ekitali kituufu banneewerera n'abaana bange. Maama nja kwejjanjaba. Siri Uganda. Muntu akwetikka n'akwogerera n'akutuusaako obulabe. Edda twagambanga nti lubaala agoba nsonga naye kati wa omuntu akola ekintu nga tolina ky'omukoze. Bakuveeko bakwesonyiwe n'aba weetaase. Obeetaaseeko bakuveeko balowooze ebirala. Baleme kuteekako lutwe na lukongoolo. Ojja kuba ng'onkubira. Onagambye nkulamusizza nnyo maama nazaalako omwana kati wa myaka 2 naye njagala kuzaalayo omu omulala. Nawezezza emyaka 48 naye nkyagenda bulungi mu nsonga. Olowooza kisoboka? Kisoboka. Genda ku nakyokkeeya onywe kirinza okirinzingemu. Period ye esooka tetugiplaningirako ejja kuba heavy ejja kutawaanyatawanyaamu then kirinza omuveeko onywe fertility. Lwakubanza ekizibu kye ndinga alaba ku fertility wa nakyokkeeya multiple pregnancy nti abasinga tafuna mwana omu amagi gakula nnyo. Bwe buzibu bwokka kubanga abamu byali bitutuseeko. So kyekyoka osooka n'onywa kirinza ng'oyagala okuzaala n'osooka n'ofuna ki period kiyinza okutawaanya nno. Oyinza okustabilizinga okumala omwezi nga2 ng'oli awo bw'otyo then bw'omala n'onywa fertility. Naddala ffe ababa baluddewo okuzaala naye lwakuba kyekyo kyokka magi gayinza okukula nga mangi naye nga osobolera ddala era osobola okuba obulungi. Lwaki temukkiriza ne mbasiibulira wano olunaku olwaleero? Ffenna twebaze Mukama Katonda atusobozesezza okukeera nga tussa. Twebaze Mukama Katonda olw'ekirabo ky'obulamu kubanga bangi babakoonyeeko ku makya bazuukuke nga tekikyasoboka. Ab'amaanyi, ab'ebitiibwa, aba ssente, abayina buli kimu kyonna Omukama Katonda abatutte ffe ne tusigalawo. Tukwebaza ya Allah olw'ekirabo ky'obulamu ky'otuwadde. Tukwebaza era tusaba otugabirire. Otuwe obulungi. Otuwe emmaali ennungi enaatusobozesa okusigala nga tukuwa ekitiibwa era nga tukwagala era nga tukuweereza. Otuwe abaana abalungi ab'omugaso gy'oli, ab'omugaso eri ensi eno. Tuleme kukaabira mu nsi eno nga tulina obulamu naye ng'ate tuyaggayagga okufuna ekyokulya n'ekyokunywa. Tugabirire, otuluŋŋamye era otukuume. Byonna tubikusabye nga tumanyi nti ojja kubituwa. Tusinkana olunaku olw'enkya insha Allah mbaagaliza birungi byereere. Simu yange esooka eri 0752 10 11 13 ne 0776 10 11 15. Mubeere bulungi, mweraba. 87 *5 Star FM.